ekibiina kyaffe ekye-NUP abajega be bakisingamu obungi ate nga balina obuwagizi. Kati omujega alina obuwagizi yakwata Galilewo Galili ng'agamba nti ensi neekulungirivu ng'omupiira n'amutta. Kakati mwababala abantu abangi mujja kubala abantu abangi nga bajega. Batte omusajja agambye nti omupiira ensi neekulungirivu ng'omupiira bagende edda musajja gwe katukwate tukutte ensi eringa mmeeza. Abajega abangi basobola boba democracy ayina ebizibu byayo by the way. Abangi basobola okusalawo okulonda abajega. Democracy obuyinza abo bawa. Ati democracy tali ku integrity. Democracy is about numbers. Ate namwe ababala abantu nti gundi alina abantu abangi ne mbala nti gemaanyi ge. Namwe temuli ku integrity. Muli ku maanyi, muli ku bantu. So for as long as integrity tekyalowoozebwako mu Uganda, ng'okuba w'amaanyi kuba n'abantu. Nga ne strategic positions tezikyalowoozebwako okusobola okuleetawo okulonda. Tujja kuyingiranga mu kulonda nga kwa binyumu. Kati kino ekyampuga kisobola okyusaamu. Kisobola. Ate bano lwaki bakikuba banne? Bano bennyini abakikuba etteeka lyabakubako dda senga be bapulezidenti b'eggwanga. Kansooke mbuuze mukulu Kasibante Moses. Gwe obujegga obupimira ku ki? Kubanga buli lw'okwata akazindaalo okubaako ensonga gy'ottaanya, owunzika toyina nsonga yonna gy'ottaanyiriza mulabi ng'emboozi ejjuddemu abannuupu basiru Bobi Wine Mujegga. Naye nga naye bakubuuza lwaki basiru era lwaki omukulembeze waabwe Mujegga toyina nsonga yonna gy'oyinza kuwaya Simbalaala, nga naye bakukwasa ekitabo owandiike lwaki abannuupu basiru era lwaki abannuupu bajega. Ojja kujjuzaamu kimu mu buli layini, nze ŋŋambye bajega abannuupu bajega bajega nnyo, abannuupu bajega ddala. Naye ekibuuzo kiri kimu, gwe ebipimo obujega wabijja wa? Era obujega obupimira ku ki? Baani abo bootaddewo ng'ekyokulabirako oba nga minzaani kwe tulina okulinnya okupima obujega bwaffe? Kubanga ndaba ffe abajega tukoze opposition eyasookawo byetaakola. Kuva ku mirembe gy'edda Museveni yattanga abantu, Museveni tebaamukubako sanction oba baminisita be tebaabakubako sanction n'ab'ebitongole by'ebyokwerinda. Kuva edda Museveni atulugunya abantu, Museveni tammibwangako buyambi. Kakati minzaani eno kw'opimidde ennupu okubeera enjega yeeriwa? Era yeegwanidde okupima National Unity Platform. Kubanga enkola y'abannuupu oyagala okugipimira ku bibiina ebyasookawo. Ebibiina ebyasooka ku opposition byamala emyaka egisoba mu 20 ku opposition. Naye bannayuganda tebaafuna ku ssanyu lya nkyukakyuka. Bannayuganda battibwanga nga bwe battibwa ku mulembe guno. Bannayuganda baawambibwanga nga bwe bawambibwa ku mulembe guno. Naye saalabako bakulembeze ba opposition eyasooka nga bawanisa ebipande bya free gundi, nga bawanisa ebipande by'abatta abantu. Era saawulirako sanction yonna ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye kagubeera ogwa Democratic Party ogwa Simwogerere. Saawulirako nti babasazeeko obuyambi ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye kagubeera ogwa Simwogerere ogwa DP. Then gwe minzaani kyeyo kw'otuusa nuupu okumanya nti bajega. Era nuupu ekoze ekyo ekibafuula abajega. Abannuupu bajega ku sayidi yo oba ku lw'eggwanga. Omanyi, ow'ekitiibwa omulamuzi asobola okukusalira okusibwa amayisa. Abeera kukoze bubi nga ggwe era tosobola kumuyita muntu ebbanga ly'olimala mu kkomera nga tonnafiirayo. Naye ate ku sayidi ya community esobola okugamba nti bannanga ow'ekitiibwa omulamuzi yatuyambye nnyo. Kakati naffe ekibuuzo kiri kimu, minzaani ki kw'otutuuzizza okupima amagezi gaffe? Era ye minzaani ebadde yeetaagisa okupima amagezi gaffe. Era tukoze tutya okubeerako abagezi nga ggwe? Kubanga buli lw'okwata akazindaalo otulangira bussiru. Naye ate w'otulangiridde obussiru nga ggwe Kiraasi Monitor totubuulya kyakukola. Kiraasi Monitor asobola okuyambako ku Kiraasi Teacher okusomesa abaana. Kubanga n'okusirisa abaana nti musirike ŋŋenda bawaabira ewa madamu, ako kabeera kabonero ka kugunjula baana kubateekamu mpisa.
nti bwe mutuulanga nga muli bangi nga waliwo ebyokkola ebirala muleke kuva ku mulamwa na kuwuttaala musigale nga muli ku mulamwa kuba tica bw'aba afuluma abeera abalekeddewaako ow'okukwasaganya kitegeeza nti ebbanga lye mumala nga muli mu kuleekaana muba muli mu kujeemera tica era kiraasi monita bw'ajjayo ekitabo n'atandika okubawandiika sinakindi n'abakubamu obuggo abeera abatendeka mpisa kakati nga ggwe kiraasi monita omutendeke wano we tubeerera abasiru nkakasa amagezi agakulaza obusiru bwaffe ate era gasobola okukulaga ekyokukola kye tulina okukola okuwona obusiru owaaye tukoze tutya okubeera nga tetuli basiru era ggwe position kw'oyimiridde yentuufu okulaba abasiru n'abagezi walibanga yeggwe ayimiridde mu kifo ekikyamu yes that's why ebintu obiraba bukyamu naye ggwe toyinza kumanya nti obiraba bukyamu kubanga omanyi nti oli mutuufu ekinyira ebbanga lye kimala nga kyewunzise tewaliyo muntu abeera yeesimbye mu maaso gaakyo abantu bonna babeera beewunzise kubanga nakyo kibeera kyewunzise naye ekinyira we kiryegalika ekyobugazi lwe kirimanya nti abantu bulijjo batambula bayimiridde kyekibadde kibalaba obukyamu okukiraba nti kibadde kibalabanga abeesulise kyekibadde mu position enkyamu okakasa ggwe tolinga ekinyira position mw'oyimiridde yentuufu okulaba abakyamu kubanga tulaba gwali ku position enkyamu okulaba abantu abatuufu ng'abakyamu ate tetukunenye kubanga teri ayinza kunenya kinyira okulaba omuntu ng'eyeewunzise lwa nsonga kyo kibeera kyewunzise position kw'oyimiridde okulaba obusiru bwaffe yeeyimiridde etya kubanga bw'embeera eno gyendi n'empandiika nnamba 6 gwabeera ebusukka kkubo waayo obeera ogirabanga nnamba 9 okakasa si gwali ewakyamu ali mu kuwakana nti nedda eyo nnamba 9 si nnamba 6 nga kikwetaagisa okuyimirirako ku sayidi gye bagiwandiikidde n'okimanya nti eno si nnamba 9 wabula nnamba 6 mbwe ekizibu kye musanze abasiru bwe basukka obungi eggwanga ligwa lwaki okkiriza eggwanga okugwa ng'ate ggwe omugezi w'oli amagezi agakulaga obusiru obuli mu ffe gasobola okutuwa n'ekyokkola eky'obugezi ne tumanya ki ekituufu kye tuyinza okukola okufuuka abagezi nga ggwe naye buli w'obeera bannupu basiru Bobi Wine musiru mu bufunze National Unity Platform ne His Excellency Bobi Wine ye opposition ekyasoose okubeera ne opposition kubanga bannaffe buli we bakwata akazindaalo okwogera ku bikyamu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga banka y'eggwanga baagibbyemu buwumbi abantu ettaka lyababumbulukukidde emmwanyi yagenze tekuli n'omu ku bo asobola kuvaayo n'abyogerako wabula amayinja gonna amafumu gonna na biki byonna ebyokulwanyisa babikasukira Bobi Wine babikasuka mu National Unity Platform tewali awayogera ku bizibu bya ggwanga tewaliwo ayogera ku mumpembe n'omu Yoweri Kaguta Museveni wabula bo be batuufu feyeffe bakyamu bo be bagezi feyeffe basiru nga mmwe abagezi baakuno mutubuulire ekyokukola tufuuke bagezi nga mmwe naye we mutubuulire ekyokukola tufuuke bagezi nga mmwe musooka tuwa ku achievement ezivudde mu magezi gammwe kubanga tojja kunkakasa bw'oli omugezi naye nga nkumanyidde mu kubba miliyoni 5 tojja kunkakasa bw'oli omugezi naye nga Museveni akyatuddeko nze ndowooza nti amagezi g'owa opposition yenna si kwe kubeera kirimanyi ku opposition wabula kwe kutulaga nti Museveni tumutuusizza wano obanga Museveni avuddeko nkiddamu naffe mu kaseera kano tetunnatuuka kweyita bagezi tetunnatuuka kweyita bazira kubanga omulimu tetunnaguggusa mwabaava mu layini y'okuggusa omulimu temuyina emuyinza kubeera bagezi njagala omuntu yenna ndaga amaanyi ge njagala omuntu yenna ndaga amagezi ge ng'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni amaze okugenda naye Museveni mwamuleka akajjadde taliiko sanction akyafuna obuyambi temwamulabisaako temwamuloopako wabula muli wano mwetenda magezi mukazi kyoyo omulungi atazaala
mukazi kyoyo omulungi atazaala. Obufumbo bannayuganda bwe bayina nammwe tebwavaamu mwana yenna. Omwana kwe kujjako omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Ate muli mu kukiira mukyala mugole gwe tulaba ayina n'olubuto. Buli lunaku muli mu kumuvuma nti tajja fumba ekyo ekikyala ekibi, ekyo ekikyala ekitayinamu, kikyala kya nkobogo, kikyala kya bitege, kikyala kya kinaye nga kyo kiri lubuto. Nga mmwe abalungi baakuno bannalulungi abaali bayakayakana nga sitima mwatuuka kugenda nga tewali yadde ekibumba kye mututeze nti bannange babadde balongo. Then mwagala tubayita abakummaka abalungi, mwagala tubayita abakyala abasufu, mmwe be tutajja mu baana. Omukulu n'ayimirira n'agamba nti eggwanga bwe lisukkamu abantu abasiru bannange kibeera kizibu ky'amaanyi nnyo. Bwe libanga eggwanga bwe lisukkamu abantu abasiru nga kibeera kizibu ky'amaanyi nnyo. Gwe eggwanga lino erisinziddemu abantu abasiru olipimisizza ki okumanya nti abantu basiru? Mbwate omusiru asobola okufuna numbers n'okusinga ggwe omugezi. Numbers zijja n'obuganzi. Ennamba zonna ezirimu akalulu zisukka ku z'ekiyimbi, ewo bubeera buganzi. Tewaliyo muntu muganzi musiru. Kubanga omuntu akozesa magezi okufuna ettutumu erijja n'obuganzi. Era waliwo abalina ettutumu eritajja na buganzi. Akutta omwana ofuna ettutumu, akubye mukazi we n'amutematema ofunye ettutumu, okoze ekyo ofunye ettutumu. Naye ettutumu erijja n'obuganzi togambanga nannyini lyo nti musiru talina magezi tategeera. Walibanga yeggwe abeera tategeera, kubanga yakozesa amagezi mangi nnyo okufuna ettutumu erisengejje erimutuusa ku buganzi. Omuntu w'ettutumu nga si muganzi y'oyo akola ebikolobera amawulire ne gamuwandiikako. Kati nga ggwe bw'oli omulunzi w'embizzi, keera weebake kwemu ku mbizi ya genosale ezo ze yakkwasa z'olunda, olabe oba toofuna ettutumu terigenda kujja na buganzi. Tonyomoolanga amaanyi g'obuganzi. Tewaliiwo muganzi musiru, omuntu aganja ayina amagezi. Museveni yajja muganzi. Museveni kati yafuuka wa ttutumu, kubanga buli omuntu gwatta kubaako siginica y'erinnya lye nti ono Museveni. Buli muntu gwakumpanya kubaako siginica ye nti ono Museveni. Baasiba kubaako siginica ye nti ono Museveni. Museveni yafuuka wa ttutumu, naye okusooka yali muganzi. Tewaliiwo muntu muganzi musiru. Era bw'olisiriwalira wakati mu buganzi olifuuka ow'ettutumu naye ng'osigadde oli musiru. Nga Museveni bwe yasiriwalira wakati mu buganzi n'afuuka wa ttutumu bututumu, ng'ettutumu lijjira mu bikolobero bye. Bw'okeera n'olaga nti abannupu baganzi, ekisinga okunnuma nti ate abasiru basobola okubeera abaganzi, then gwabeera omusiru obutazuulanga nti bano abaganzi bakozesa fomula ki okufuna obuganzi. Kubanga tewaliyo abukala mu mutima gwa muntu mu ngeri ya kisiru. Buli muntu abukala mu mutima gw'omuntu n'afuuka omuganzi, kitegeeza nti abeera mugezi. Era bwe tuba basiru, yeggwe kipimo ekirina okupimanga abasiru, yeggwe miizaani erina okupimanga abasiru. Era ggwe oli mugezi kyenkana ki? Era weewulira otya nti oli mugezi? Kubanga walifuula kyotali, walirowooza nti oli kyoli naye nga tokiri. Walirinza abantu abalala ne basooka bakuwaana amagezi. Kubanga abantu bano b'otuyitiramu abasiru be baakulaba nti ggwe tokyagwanidde ne bakuggyayo. Kakati ate ggwe yagwa, gwayita abawanguzi abasiru, gwe yagwa. Gwe layisinsi ekumulisa omusiru n'omugezi wagijjawa? Era gwani yakugamba nti yeggwe kakuŋŋunta ku kyalo kino akatupimira abagezi okubaawula ku basiru? Okakasa gwe position mw'oyimiridde ye ntuufu okulaba abagezi oba abasiru?
oba gwe ayimiridde ku position enkyamu ekulabisa ababbi ng'abagezi ba Mpuuga n'ekulabisa abakubi b'enduulu ng'abasiru bakyagulanyi. License gwe wagijjawa era gwani yakutikkira okubeera omugezi w'ekyasa nti olisukka ne ku ky'okubeera omugezi naye olirabanga n'abasiru. Ani yakikutikkira gwe Kasibante Moses okubanga oyina amagezi agasukka ne kubeera amagezi n'ofuna n'amagezi agalaba abasiru era agasunsula abasiru n'ekirala? Lwaki gwe toli porofeesa? Kubanga porofeesa amagezi ayina mangi nnyo gasukka gatuuse n'okusunsulamu abasiru ku bagezi n'okuddira abasiru gabawe ku magezi. Are you a professor? Kasibante Moses mutabani wa Byasaali wadde ng'olimba nti weddira mbogo ng'ate weddira nnyonyi. Gwe ani yakutikkira okubeera nga gwe minzaani esunsula abagezi ku basiru? Era gwe okakasa ye gwe mugezi ennyo atuuse okuba nga gwe alina okusunsula abasiru. Lwaki tolesa abantu ne basalawo oba oli mugezi oba oli musiru? Ntagala bbiri, omanyi ffe abagezi, omanyi ffe abagezi, omanyi ffe abagezi, omanyi ffe abagezi. Gwani yakugamba nti ye mmwe bagezi mwekka? Era meeting mwe babalondera ng'abagezi mwekka mwagikubawo oba mwagituuliramu wa? Somero ki mwe wasobera okubeera omugezi oba mwe wafunira diguli y'amagezi eyo eritakyatikkira nga lyakoma ku mmwe mwekka? Banga ddene buli opposition avaayo mumukuba nti bano basiru, bano basiru, bano tebalina magezi. Mwe mwemanyi ng'abagezi mwekka mu Uganda. Kyokka mu Uganda mwe mwemanyidde ng'abagezi mwekka mwe battira abantu, mwe bawambira abantu. Omusoga mwalimira ebikajjo ne bamuwaamu buccola ate okutuuka okumuddiza sukaali ne bamuseera. Mwe baalumbira abantu b'e Kasese ne babatta. Mwe bakoledde ebikolobero ebingi ennyaba etubuuza mwe amagezi gammwe gakola ddi? Kibuuzo kiri kimu, mwe abagezi ba kuno amagezi gammwe mwe gakola ddi? Kuba tukoma kuwulya tuli bagezi nno mmwe mukyeyita, teri akibayita. Tukkirize kabeere profesa tasobola kweyanjula nze profesa gundi. Ekitiibwa kyonna bayina kuyita kiyite, gwe toyina kukyeyita. Ne bw'oba n'ebitiibwa bitya oyina kweyanjula mannya ge agakuweebwa kitaawo ne nnyoko oba agakubatizibwa. Ekitiibwa kirina kuyitibwa abantu. Abaayi mwe ekitiibwa ky'obugezi, ekitiibwa ky'obugezi nno kye kitiibwa ekikyasinzeeyo. Baakibatikkirira wa? Era lwaki mmwe mukyeyita abantu tebakibayita? Kibi nnyo omuwala okumala okugaana n'otandika okuga kyankobogo, kyabitege, kyaki. Kubanga Kasibante Moses wali ozzeeko mu basiru n'osaba kaadi. Abasiru we baakuma kaadi kwe kutandika okubalaba ng'abasiru. Gwe yajja mu basiru ng'onoonya kaadi era gwe tubeera tuyita omugezi. Era amagezi gaali gakyaddewa ku olwo ge tumanyi nti gabeera 24/7 okusinziira bw'ogeewaana okukwata ekkubo okugenda mu basiru nga tegakulengezza nti bali basiru. Basajja mmwe mulekeraawo okulowooza nti Uganda yammwe nti mugenda kuvumanga abantu ate nga mmwe temwagala bantu babavumako. Owanuupu bw'ayogerako nti abaana tebalina mpisa. Naye abasajja buli we bakwata akazindaalo, ono atuvuma busiru, ono atuvuma bisiyaga, oli atuvuma butategeera bugwi bwa ddalu. Mweyo layisinsi etuvumanga mwagijja waffe okubanga tetukkirizibwa kubavumako. Oba mmwe mwatondebwa nga muli special nga mu mbuto z'abamaama bammwe mwamalamu emyezi 24 nga mulinga njovu, nga ffe twamala emyezi 9 gyokka era nga tulina okubatya n'okubawa ekitiibwa nti mwere mutuvumye tubeeyanzenga. Otunuulira ono omulunzi w'embizzi. Gwe kyogamba omulunzi w'embizzi
ku mutwe gwo kwe tuba tusinziira okupima ng'entegeera y'abantu nga gwa amagezi gakutuma kulunda mbizzi mu faamu y'omusajja. Omulunzi w'embizzi oyo omulunzi w'embizzi za ssale kyogamba omutwe gw'omulunzi w'embizzi kwe tuba tufuula minzaani kwe tupimira abategeera n'abatategeera. Omulunzi w'embizzi agambye nti ovalaba democracy ate erudda mubi kubanga majority yebeesalawo numbers mu by'okulonda ze zisalawo naye ng'abasiru ng'abo bakutegeera mu bufunze. Naawe owagira ekya Museveni okutumma obuyinza bannayuganda twenunule. Oli yaddeko ne gavumenti ya Museveni okusinga ffe nga tuzze era ebbanga lino lyonna walinga olimbira kyensi nti olwana kuba olaze nti democracy oluusi abeera mubi kubanga waayisanga ng'abasiru be bakutte obuyinza mu bufunze. Owagidde omumpembe Yoweri Kaguta Museveni okutumma obuyinza olw'okubanga tuli basiru. Ekibuuzo gw'obeera okolera ani? Era ebbanga lyonna mmwe mugenda kubeeranga ku opposition. Lwaki temwaleka ffe abasiru ne tujja nga tujjeeko Museveni omugezi? Ffe abasiru oba osanga twali banguyidde mmwe abagezi okujjako ne mutereeza eggwanga. Lwaki waakiri tegwali gutyo? Ekisinga okunnuma mundenga abaana abalina amannya ga Buganda, abaana abakozesa amannya ga Buganda ate be bafuukidde ddala ekizibu eri abaana ba Buganda abala mu bufunze. Ffe Abaganda tulina kweranga bwezinju abazzi ne bajja ne batuula. Ffe Abaganda tulina kusiimuulanga oba kutegeka ntebe ewagenda okutuulawo abazzi. Naye ate n'ensanyuka lwa nsonga Kyagulanyi yafuuka saddaaka ya Beni Kiwanuka. Buli ebikolwa ku Kyagulanyi olunaku olwaleero bibazzaayo okumanya ebyakolwa ku Beni Kiwanuka ng'ensi ekyali mu kizikiza, ng'ensi terina mawulire, ng'ensi terina kitangaala kubanga we baayisanga ku leediyo kaŋŋambe oba ye baafulumyanga empapula z'amawulire nti Beni Kiwanuka talina mpisa, Beni Kiwanuka si mutuufu, Beni Kiwanuka avumye Kabaka, ng'ate tebagenda kumuwa ye empewo kujja kiralifayinga nga bajja kirekerayo nti Beni Kiwanuka avumye Kabaka. Olaba kikolera ku mulembe guno oguliko ne media ezitali za mainstream nga naawe kennyini oli bwakusalako ekigambo nga kano kannawunuwe kaali kazze ne kansalako ekigambo nti ndi muganzi waako nenzija nenkyennyonnyolera. Olaba kikola ku mulembe guno ng'osobola okwennyonnyolera naye ate ku mulembe nga basobola okukweka empewo kyali kitya? Ekinnyumira mu byonna buli ebikolwa ku Kyagulanyi bikulaga biki ebyakolwa ku Beni Kiwanuka, era Beni Kiwanuka buli lunaku erinnya lye lyeyongera okulongooka. Y'ensonga lwaki bakulaga Beni Kiwanuka bwali omukyamu, ebyafaayo bya Buganda bikulaga Beni Kiwanuka bwe yalaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa, naye ate byakukweka abaatwala Obote mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ebamunandika. Mu bufunze Beni Kiwanuka kye yakola Obuganda kyali kibi nnyo okusinga eky'Obote eyalumba olubiri n'aweera Obwakabaka ne kitamumalira n'agenda e Bungereza nayo n'amuttirayo. Naye ate abaatwalira Muteesa Obote, abaatwala Obote mu lubiri ebamunaanika ewa Muteesa Ssekabaka, tekuli n'omu ali mu kifaananyi, tekuli n'omu ali mu byafaayo. Kakati tugenda kujjayo erinnya lya Beni Kiwanuka mu nnyanga nga tusinziira ku bikolebwa ku Kyagulanyi kubanga bonna abaayita Mmengo, bonna abaayita mu mikono gya Mmengo, mwana wattu ate be basinga okuwalalira Kyagulanyi. Abaayita mu mikono gya Mmengo, abaayita Mmengo be basinga okuwalalira Kyagulanyi. Ne tubagamba ebigambo bino temujja kusobola. Eyo Mmengo etudde ku ikasi mmeka tegenda kutegeerera Buganda miles 9. Nkiddamu, tegenda kutegeerera Buganda miles 9. Y'ensonga lwaki omukulu yagambye taddamu okuwulira ennyimba za Lilipazo ne Gravity omutujju ku CBS oba ku mikutu gya Buganda gyonna. Kye nayaniriza obulungi kitegeeza
yayina sse ku mikutu egyo ani yagoba Kyagulanyi bibuuze Mayiga bibuuze ani bibuuze Mayiga naye nga gwe omutemi w'embizzi bw'abanga yayina okutegeerera abantu then awo tubeera mu ggwanga ki omutemi w'embizzi omulunzi w'embizzi okubanga yayina okwejjayo ng'ekifaananyi ky'abategeera ani ekibagamba lwaki temutuleka ffe ne tubagamba nti mutegeera basajja mmwe lwaki temutuleka ffe ne tubagamba nti mutegeera n'entagala bbiri ffe tutegeera mwe diguli ezo ez'okutegeera mwazijjawa gye batakyazigaba ssomero kyeryo eryabatikkira okutegeera eryaggalawo nti tewali mulala agenda kunoonyayo kumanya na kutegeera mulala kubanga tulabanga okutegeera okwakoma ku mmwe okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga tulabanga okutegeera mu kiseera kino okwakoma ku mmwe maama waliwo omuntu omulala ategeera mu Uganda atali mmwe ye mmwe mutegeera mwekka digiri z'okutegeera mwazijjawa era ssomero kyeryo eryakoma ku mmwe okuzigaba lyaggalawo lwe baabatikkira kuba tulaba bonna abazze after you mugamba basiru mugamba tebalina magezi Kasibante Moses gwayina amagezi nnyo amagezi go mu nkyukakyuka muno gakoze gatya gayambye gatya oba gega amagezi amasiru agakukwatisa akabirito ky'omunya oguli mu ssubi ly'ennyumba ate nga naye mu nnyumba mw'osula era mwemuli ebintu byo kubanga tukulabanga akutta akabirito ky'omunya naye mu kwokya omunya oyagala kwokya ggwanga nnyumba nnamba ate maama we ky'omunya n'otuuka ne ku mbeera eraga nti democracy abeera mubi oluusi kubanga awa abasiru omwagaanya okukulembera ng'ate basiru tewaliyo musiru afuna kalulu nkiddamu tewaliyo musiru afuna kalulu okujjako nga naawe abaakulonda erubaga mu 2011 ne batuuka n'okukulwanirira ng'omuyindi akubbye baali basiru akalulu kategeeza buganzi akalulu kategeeza buganzi tewaliyo muntu muganzi musiru ebyo ebigambo by'ogambye abantu bwe batuuka ku mbeera ebiraba nti biba bukadde mu mutima bakuwa akalulu kitegeeza oli mugezi ogenda kugamba nti twalonda bozambe oba ogenda kugamba nti twalonda bubi naye era okutuuka ku mbeera y'okulonda omuntu ng'akulimba kitegeeza akozesezza ate amagezi mangi nnyo okukkirizisa ate nga omulimba akulimba okukkirizisa omuwa akalulu ate nga akulimba